Tudikayo mukuumula kwa foko chali ku Salam TV olutimbo lw'omulembe bwenna tulabira ku Star Times ku Go TV ali ku social media ali ku Afro Mobile mwebale nnyo okwekumira ku Salam TV n'okukola byonna bye mukola n'okugoberera programu zaffe zonna. Wetuwumulidde tubadde twogera ku engeri omusawo gy'asobola okulaba nti mbu wandibanga olina puresa ate ne signs ez'abasawo zibalaba nti mbu ono yandibanga alina pressure. Dr. Katubuulireyoko bamanaginga batya hypertension oba omuntu bamujjanjaba batya puresa kyetuyise pressure? Kati eno pressure okutandika obujjanjabi kozi obujjanjabi buno tubumenyamu mu ebyo bye tuyita lifestyle modification ng'osobola okukola ebintu ebimu n'ekembeera waliwo ne gye tuyita pharmacological therapy we tuleeta eddagala lyaffe otandika olimira tutandike ku lifestyle. Kati okujjanjaba eno pressure kisinziira yukanagambye nti okumanya nti olina pressure oba hypertension kwe kubanga olina persistently elevated pressures whereby that is above 140 out of 90. Kati omuntu asobola okugyewo ng'alina yes pressure di 140 out of 90 naye talina risk factors enayogeddeko abamu talina diabetes talina sukaali ogenda evaluating okukola byonna olaba tewali ogani yonna eri affected tanagambako nti nfulumya omusulo omutono okumanya nti ensigo maybe zirina obuzibu tanagambako nti omutima gunnuma mpulira pain nyingi tanakucomplainingirako kintu kyonna kirala. Oyo omuntu ne waba alina pressure eri waggulu 140 out of 90 tusooka ne tumuwa chance kubanga womanyi nti zino eddagala omuntu aba agenda libeerako paka so tuyagala kuwa muntu ddagala nga ate waliwo byasoosooka okukola ne tulaba oba kikkakkana. So we introduce that lifestyle modification whereby eno lifestyle modification tuba tugamba abantu nti munnange oba bulijjo olya omunnyo mungi kendeezaako kuba kyekimu ku bireeta omuntu naye gw'omanyi omunnyo baguwooma omunnyo yes guwooma naye tuba tetugambye nti guveeko okendeezaako oba obadde waliwo bano abantu ngaye buli w'omuwa mmere ki n'oguba gumala ajja kukwatayo akantu ke omunnyo omubisi ku keddo ayongereko. Kati byebyo tuba tugamba nti wekiba kisoboka ebintu bikola exercise nga we twagambye nti waliwo munanga abakyala kenda kutuula TV lwatambuddemu lumu na lumu kati tugamba nti munayongeza ku exercise wekiba kisoboka nga maybe tosobola kudduka at least keera ku makya wenti olole compound emirundi at least nga 10 ekyo nakyo kisobola okuyamba. Waba obadde ofuuweta sigala okendeezaako bweguba mwenge tuba tuadvising okendeezeeko. So in general tuba twagala okyuse ebyo ebintu byobadde byokola ebisobola okuba nga byebyakozinze pressure y'okweyongera waggulu. Kati ekyo ky'abantu bano abapresents nayo pressure naye ate nga tebalina sukaali tebalaga ogani yonna yonna ebaluma naye ate omuntu azze alina pressure eri 140 out of 90 naye ate azze naawe ng'alina stroke azze agamba musawo kino ekitundu ekimu sikiwulira musawo mpulira omutima gunneewuuba nfa ekiro omutima gunnuma. Omulabi waffe munnyonnyoleko briefly mu ddakiika ng'emu bbiri stroke epresenting etya? Okay. So stroke we tuba tukirelatinga ku hypertension kuba tulina ebika bya stroke ebyo bibiri tulina kye tuyita ischemic ekyo ekituukawo nga maybe olina ka clot akagenze mu busuwa bw'omubwongo ne ka blockinga so part of the brain eba tefuna blood supply eba tefuna musaayi gulimu oxygen so nekozinga ischemia n'ofuna stroke. However kino ekiokaringa mu hypertension nga we tugambye nti pressure nyingi ate obusuwa bw'omubwongo butono nnyo ku bino nga ayota gye twayogeddeko mu mutima in that pressure yeeyongeramu katono weight tu ne bweyabya kakino ekituukawo nti buno obusuwa bw'omubwongo bujja rapturinga so obulapturinga wemba mbadde nza kuleetera amazzi n'ensala kyo ekituuka kigeza ogenda kuba tofuna mazzi so blood supply will also be cut off. Awo omuntu wajja okuwulira nga actually ekitundu ekimu kijja kufa ajjeewo agamba musawo kino ekitundu sikiwulira abamu ojja laba nga emu ku feesi ekoze eki esse weeti ng'era omulaba waliwo ekyekubidde sayidi
Okay, yes, stroke. Kale tweyongereyo. Twadde ku clinical management. Yeah. So nkomye wali nga ngamba nti omuntu asobola okujja ng'alina pressure 140 out of 90 alina stroke. Oyo omuntu toyagala mulinza nti ate munnange sooka ogenda exercising ate sooka ogenda osale ku mubiri okitegeera sooka ogenda okola bino omuntu tumutandikirawo ku ddagala we tuleeteramu eddagala lyaffe lye tuyita zi first line management, first line therapy we tuleeteramu eddagala ery'enjawulo. Then waliwo n'omuntu nga ye talina kimuluma naye ate ogenda measuringa pressure ye consistently nga pressure ye like 160 out of 100. Oyo omuntu ne wajja ng'agamba musawo sirina wannuma omuntu oyo muwa eddagala kuba pressure ziri waggulu nnyo. Already aba ali mu danger. Ali mu danger nti in that wotamuwa ddagala ojja mulinza wiiki agenda okudda ng'alina stroke. So y'engeri eyo gye tumukolamu. So eri esoose tujja kuwaayo buno modifyinga tugambe eddukamu kola kino kendeeza ku sayizi. Then tulina neyo pharmacological therapy eddagala linezungu. Okay. Kibi nnyo tubagamba bulijjo mwewale nnyo okwewa eddagala nga musawo bakunyonyodde balina ensonga lwaki bakuwa eddagala ate ddi bwe balina okuwa eddagala neddi bwe balina okukozesa engeri emu oba endala okukujjanjaba. Abantu bano basoma emyaka 7-8 ng'oli ku ssomero si kyangu. Bagenze ne batutiisatiisa wano mbu abaana bagenda tandika okusoma emyaka 5 nga bali mu A-level. Abazadde ne tukuba enduulu nange nakubye omwana waani asoma emyaka naye bano basoma emyaka 8 naye nga basoma busawo egiri eyo neya practice ng'ogibaze. Dokita tubuulireyoko ebimu ebiyinza okuleetera omuntu obulabe oba complications ng'alina obulwadde buno obwa pressure. Kati buno obulwadde obwa pressure ekintu ekimu ekisinga okuba ekyomugaso nti busobola okukosa buli kitundu kya mubiri kuva ku mutwe paka wansi. In that ebimu complications abantu bye bapresentinga nabo especially abantu ng'abadde amanyi talina na pressure ajja buzibu aze ne stroke bumukebera omutima gwakoze eki gwafunye obuzibu. Kati wentandikira ku mutwe tutandikira ku brain ajja kujja ne stroke. Omu asobola okujja ng'alina confusion n'agamba musawo oba omuntu yambadde okumpi mulwadde wange ejjo yeesise ayogera bitakwatagana simutegeera naye nga talina stroke. Awo osobola okumanya nti ono omuntu alayika afunye complication ya hypertension gye tuyita hypertensive encephalopathy. Omuntu ono since buno obusuwa bw'omumaaso butono nabo pressure weeyongera busobola okukola ki? Dr. Kalinaki yatusomesako ku pressure y'amaaso oba ajja kuddaabye bannyonnyole naye mbu pressure amaaso nago galina pressure yaago kuba galina obusuwa obubaawo omusaayi. So obusaayi eyo pressure weeyongera busobola okukola ki? Okumenyeka ne burapturing. So jasaba nti omuntu asobola okujjawo ng'agamba nalabye omusaayi muno musawo busibutegeera omuntu oguluma ate ndawo omusaayi muno biki tetuyita hypertensive retinopathy mu lulimi olusawo. Bwe tukkirira eno omutima twagugeteko dda tusobola okufuna kitya hypertensive hypertrophy omutima ne gukola ki ne gugejja okusobola overcominga pressure eziri mu ki mubiri guguno omulala. Gusobola okuaffectinga zino ensigo. Omuntu asobola okujjawo n'agamba musawo maze ennaku ezo sifulumya musulu. That's a bit weird. Olaba osiiba lunaku lulamba from morning to paka sawa 9 nga owulira ng'ofa oyinza n'ofuna UTI. Kati ebimu ku hypertension byakola oba pressure esobola okukosa kidney yo nga tefulumya n'ofuna kye tuyita acute kidney injury oba woba togitreatinze osobola going into chronic nti osobola kwetaaga ne dialysis ne bakutwala ng'olina okukola ekyo okuggyamu omusulo artificially. Bebo be bateekamu obupiira. So majorly it affects the whole body buli wamu w'olowoozaako esobola okufunawo obuzibu. Abamu bajja kujja bagambe musawo mpulira obunfumita eno wansi mu bigere ng'omanya kati emisuwa gye nagyo kitandise okukola ki getting affected. So in general it is a multisystemic disease. Kati ffe bwe tuwulira obuntu nga bukufumita ebigere ng'olinnya wansi nga bitereera sikulimba nze omuntu n'amala ajja ngamba bannaye mpulira obuntu mu bigere ngamba jjamu engatto linnya wansi
Olinnya naye era kisobola okurelivinga maybe for some time naye era it causes concerns. But it's a sign someone should look up for. Yes. Okay. Naye era sigamba nti omuntu abufuna ate kisobola okuba nga kisonera hypertension. Abasukali nabo babufuna. So era wobufuna ng'olaba kyeyongedde jangu mu ddwaliro olabe kyekigenda mu maaso. So we still insist genda mu ddwaliro naddala ng'olina ebyo bye twogeddeko oba ng'owulira embeera gye twogeddeko. So zezimu complications eziyinza okuviira mu hypertension. Waliwo kyatwogeddeeko ekyokufa bw'oba nga teweegendereza sometimes extremes ezimu oyinza okwesanga nga ofiiriddwa obulamu bwo oba nga ofiiriddwa organizizo ezimu. Tubuulireyoko engeri y'omuntu gy'asobola okwewala obulwadde buno naddala mu settings zaffe zino ze tulina. So okwewala obulwadde buno bintu bya bulijjo okola buntu butonotono. Ekisooka diet endyayo nayo ya mugaso nnyo ku buno obulwadde. Tuwe menu kubanga ojja kuŋŋamba diet oli agambe nze bannaye bwe nnyo otutaa twange mba mmaze bwe nnyo otuseera twange mba mmaze bwe ndya kirimonde kyange lwali nze tolina ky'oŋŋamba. So tuwe diet on a professional level naddala omuntu ng'agezaako okuregulatinga obulwadde buno. So kweno diet tuba twagala emmere yo wofuna essowaani like 1/3 ogizeeko vegetables bino binnakati doodo. Simanyi Dr. Kasenene mukwano gwe. Gwe nno oteekeko bitonotono ebyo ebyamasavusavu. So tuba twagala essowaani ejjuleko bintu nga vegetables the fat kyetwagala mu diet eyo. Then n'oku-exercisinga nga we nabadde ŋŋambye nti nawe oba otuula wansi at least tambulamu okusmokinga kuba twalabye nti kyekintu ekimu increasinga chance y'omuntu okola ki okufuna obwo obulwadde. So if you're not smoking, well and good. If you're smoking, weekubirize mpola kikendeze paka okirigenda okiba kisoboka. Weguba mwenge ng'okozesa mungi kendeezaako ngeri gy'otegedde nti gusobola okuleetera ebizibu okendeezaako. Yeah. So basically the prevention ogirelatinga ku ebyo ebi increasinga chance ey'okufuna obwo obulwadde. Yeah. Kale tugende mu Q&A session, question and answers. Tuyina wayogeddeko ku basukaali n'abasukaali neki? Abasukaali n'abalina obuzibu ku organs endala mu hypertension. Yes. Bulwadde ki obulala omuntu bw'alina okulookinga out okulaba nti mbu yandiba nga ali ku risk efuna pressure? Basically obulwadde obutera okucorrelatinga ne pressure. One, bwe bulwadde bwa sukaali era already nga we twayogedde. Naye kati n'omuntu already nga alina like obuzibu ku nsigo, omuntu nga ali known like kidney disease patient, oyo omuntu naye aba alina okwegendereza kuba tutegedde nti eno kidney playing a lot in what happens in the body. So omuntu nga alina ekirwadde ekiri long term, they should be screening regularly. Yeah. Tubuulireyoko omuntu engeri gy'asobola okwemanagingira waka kubanga tuze tulaba that waliwo machines, BP machines eziri manageable waka omuntu asobola okwepima pressure. Tuwa guidance how best omuntu bw'asobola okukozesako machines ez'ewaka. So ezo machine first of all ng'omuntu already ali known hypertensive tuba twagala omanya range mw'otambulira. Woba omira eddagala tumanye nti we tukuwa eddagala actually pressure ekendeera kati gwe mugaso zezo BP machine. N'omuntu atalina hypertension naye osobola okuba ne BP machine y'ewaka omanye nti leero nina mmeka enkya nina mmeka. Lwakuba kyenzudde nti zino BP machine ezisinga zitera kubeera automatic. Ziri digital. Waliwo n'akwogera ne kagamba your BP is high, your BP is low. Kati ezo okwata ekisooka omulwadde alina okuba ng'atudde ng'ali relaxed. Si bino bya kutekinga pressure y'omuntu ng'ova kutambula. Yeah, first relax. Because jukira bw'ova otambula exercise yennyini egy'otambudde naye increasinga pressure esobola okuba waggulu
oba omuntu ng'atidde. So you advise someone to be relaxed. Okay. Waba relax, omukono gwe twagala okozese gwe mukolo gwa right. Not left. No, you use the right, preferably the right. So you check the pressure on the right, then you record the measurements in your book. Then, umala taking up right, some can, ideally it's the right, na ye, osano taking up left, not for values zombie. If it's single point, you're right. Why the right? Right yo, madenga matwandi chekinze ku left kubanga omutima we ye side yo mutima. Ordinarily nze ngaze ng'omuntu nze atasoma medicine nze ndaba ngenda wali omutima we nina okulaba oba omutima gukuba bulungi. It's the right hand. Tukirekereyo nga wekiri tuwulireyo ko adherence. Waliwo abantu abamira eddagala like bwe tulabanga mu HIV omuntu n'amira eddagala n'alivaako. Bwe mbanga nina pressure n'emmira eddagala n'endivaako. What can happen? Lino eddagala lya pressure lyeddagala omuntu alina olimira nga without chances of okulivaako. In that newojja mu ddwaliro bagamba nti lino eddagala ogenda likozesa akabanga konna. Okuggyako ng'omusawo ogenze mu ddwaliro n'agamba nti oba leero vaako oba ki, you're not advisable at all to quit medicine. Once we initiate, tuba twagala eddagala olibeeka until medical advice. So wolivaako kaŋŋambe nti leero wabadde ne pressure yo yabadde kati tugambe 141 out of 95. Leero wamiza akadagalako ne kamu. Enkya n'oskipinga, oluddako n'oskipinga. Kati eyo pressure ebadde se. Jjukira already obusuwa obukola ki butono. Pressure eri waggulu. Bujja kweyongera nnyo. Be bantu b'osanga nti nabadde eddagala mmaze wiiki sirikozesa ngenza owulira nga kino ekintu sikyakiwulira. So in other words, ezo complications zonna ze tubadde twogerako eza stroke, ez'omutima, eza kidney, zonna zisobola happeninga ng'ovudde ku ddagala. Yes, that's why we advise abantu nti eddagala libeereko. Eddagala kkiriza nti kati eddagala nino libaako olimire. So kye tuadvisinga abantu. So yeyo adherence yeddagala lya pressure. Tuli mu Q&A sessions nga bwe tumaliriza program yaffe ey'olwaleero. Omukyala nga bwe twayogeddeko wa pre-eclampsia ng'asaanye okubeera ng'ali ku ddagala lya pressure. Bw'amala okuzaala asobola oddivaako oba mu managinga mutya pre-eclampsia? So basically, kye tuyita pre-eclampsia yeyo pressure ezze mu mukyala ow'olubuto naye ng'ali above weeks ago 2 gye tuyita pre-eclampsia. So eyo pressure nga we nagambye nti ekigireeta oli omwana ow'okubiri. In that we're expecting nti omuntu w'ozaala after like a period of 6 weeks gye tuyita the Puresa time nti eyo pressure ejja kudda ku normal kuba kiri ekintu kivuddemu. So basically woba ogiyina ng'oli mukyala wa lubuto, one of the things you do is actually regular antenatal. In that weba kuzuulamu nti olina eno pressure. Ku bintu by'otalina kukola kwe kumisinga antenatal yo. Gendayo regularly bamonitoringe batuuseewa. However, oba gikusangamu bakutreatinga, but it's not like for a lifetime. It's not that even after pregnancy nti ogenda kulisigalako. Naye okimanyi mbwe abakyala abamu bagamba oli agenda mu kutandika antenatal nga alina 6 months. They take it for granted. Mbu tewali kyamaanyi mbu muba mwagala bajjako ssente. Kati agenda nga alina emyezi mukaaga. Wazibeera weeks mmeka ezo? Abeera alina 6 months almost. So what advice can you really give those pregnant women who are watching? Ekisooka abakyala kye batera okwerabira nti ate obudde obusinga okuba obukusifu critical time bwe budde obw'olubuto nga lwakatandika, the first trimester. Kuba ye time omwana mwakulira, omwana mwafuna organs, omwana face mweformingira, so bwe budde omuntu bw'asinga okwetaaga ennyo agenda mu ddwaliro.
babaweera obwo obuweke bufoliki buki naye ate abasinga bajja obudde buyise. Otherwise era wadde kiri important ojja mwezi first trimester mweyo time esooka n'endala oba olina okudda kuba byanjawulo abasawo bye bakolako obwo obudde bye bawa mweno trimester si bye bawa mulina ate nga byonna bya mugaso. Weebale nnyo weebalirira dokita agenda kutusiibula kweno program gye tubaddeko olwaleero. Tusiibula abatulaba tuweeyo akagambo kamu akasembayo mu sekendi 2 oba 3. Neeyanza nnyo okunkyaza wano enyabo. I would like njagala advising society nti buno obulwadde bwe bumu ku bintu ebisinga okuzinga death, bwe bumu ku bintu ebisinga okutta abantu. In that wekiba kisoboka at least myaka ng'esatu yitirako mu ddwaliro bakebere pressure ye eri etya ne woba tobuyina oba muzadde wo obutabuyina oba mama wo tabuyina gwe kennyini yitayoko mu ddwaliro bakebere. So in other words mba ajinga okujjanga mu ddwaliro babakebere ku pressure omanye wonyimiridde. Tumirako mama wo? Ntumira mami wange mukyala Nakabuye Masitula ne daddy wange mwami Joko Muhammad. Oyo abadde Dr. Shamira Joko abadde atusomesa ku hypertension oba pressure gye tumanyi nga pressure mu lulimi lwaffe olwa bulijjo. Obadde mulabi mulungi gwe eyeekuumidde ku Salam TV neyeekuumireko bulijjo okulaba programu zaffe eza bulijjo. Nsigadde ni Mariam Businge ku lwa crew yange yonna musule bulungi mweraba.